mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero baleetedde akamuli kano akayitibwa akamuli ka Ssekajja oba abangi kimumanyi nga akamuli abasinga mukamanyi nga akamuli abalala temukamanyi linnya naye nga mukalina mu compound mu luggya lwammwe abalala mwakasimba nga akamuli era mukayita kamuli naye nabagamba nti mu Luganda bakayita akamuli ka Ssekajja. Obumuli obwo bulina ebimuli bya njawulo, ebimuli biweererako ddala naye ffe tulina ndoozi ebimuli nga bisatu, tulina nga bisatu biri bisatu ndooza n'okusobamukko naye nga kalina ebimuli eby'enjawulo, kalina black, blue, red, orange, white, bonna okyolina okumanya nti buli kala akamuli ako kagirina. Kakati nabagamba nti akamuli ako kajjanjaba bulungi nnyo endwadde ezisinga naye ne mbagamba nti okujjanjaba kasinziira mu kala ze, kajjanjabira mu kala. Okitegeera waliwo obulwadde ng'ojja kugatta kala endala osobole okajjanjabisa. Naye ffe wano mu kusinga tetukamanyi bulungi nnyo ndowooza engeri gye tulina kajjanjabisaamu batono nnyo abakamanyi. Nabagamba nti kalungi nnyo mu kukakkanya sukaali wamu mwattu kajjanjaba ne puleesa bulungi nnyo ogikakkanya, kakakkanya sukaali kamuweweeza bulungi nnyo. Ako koolaba ke bayita akamuli ka Ssekajja. Kati kala gy'olina okukozesa ng'oyagala kukakkanya sukaali wamu ne puleesa, kala gy'olina okukozesa kala erina kuba ya white, kala njeru gy'olina okukozesa. Ofumba ebikoola byako omenya bumenya n'obuti bwonna n'oteeka mu seffuliya nga bw'ogenda okulaba n'ofumba gw'oyagalwa okunywa ng'oli mulwadde wa sukaali ng'oyagala omukkakkanya oba ng'oyagala okubeera ng'onywa ku ddagala nga bwe mukimanyi mu abalwadde ba sukaali ndooza mukimanyi bulungi nnyo. Kirungi n'oba ng'onywa ku bintu ebyo ebirimu akakaawakaawa, ebintu ebyo eby'enjawulo birungi nnyo n'oba ng'obikozesa. Kati naako akamuli ka Ssekajja, akamuli aka white k'olina okufumba n'onywako nga bulabyo nkatadde mu seffuliya bulungi nnyo, nsoose kukoozaako bulungi nga bw'olabye, oluvannyuma nkatadde mu seffuliya kako ndi mu katokosa. Kalungi nnyo mu kukakkanya sukaali nga bwe mbagambye. Kalungi kajjanjaba endwadde ez'enjawulo naye nabagamba nja kugenda mbalagayokko obulwadde n'engeri gy'olina okukakozesaamu. Kati ofumba kala eya white, ofumba bikoola nga bw'olabye, ndowooza bitunuulire bulungi nga bw'olaba gw'alina omulwadde wa sukaali. W'omala obifumba ne bijja bulungi nnyo, funa akagiraasi oba akakopo oyiwemu atandike okunywako. Olina kunywako oba olina kunywako mpola mpola, si tonywa nkuba ejja, tugeze ekikopo osobola okukinywamu emirundi 3. Ekikopo onywako akatundu katini n'akatundu akalala n'akalala, bw'otyo ku makya mu ttuntu n'akawungeezi. Kijja kuba kirungi nnyo, tonywa bingi, nywako katinitini. Kye kirungi ky'olina okukola, si kunywa kukotomera bukotomizi naye nga kalungi nnyo. Kye kalina kakaayira ddala ddala. Kiki ky'omanyi kisinga okukaawa oba mululuuza oba kaleera? Kalinako kakaayira ddala nno nga bw'okiwulira ako koolaba kakaawa naye nga kalungi nnyo mu kujjanjaba endwadde ezo. Lwe tutunuulidde sukaali wamu ne puleesa, kye tutunuulidde olwaleero engeri gy'okafumbamu gy'okakozesaamu, kala ki gy'olina okufumba egenda okukuyambako obwo obulwadde. Kala gy'olina okufumba, olina kufumba kala ya white yegenda okukuyamba mu kukakkanya sukaali n'ebirala nga bw'okitegeera. Kala eya white gy'oba ofumba kigenda kuba kirungi nnyo. Ngobeera bulungi nga bwe nkikoze bw'oba okikola kijja kukuyamba. Nkugambye fumba kala ya white nga bwe nkikoze bw'oba okigobeera. Tonywa bingi, nywa ekikopo kinywemu emirundi 3. Ku makya onyweko akatundu ne mu ttuntu onyweko akatundu n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka nywako akatundu. Tonywa bingi, okitegeera, kijja kuba kirungi. Nywako katundutundu katintini bw'otyo mpola mpola. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe gyegatteko, kijja kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.